بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أتينا ذو الله تبارك وتعالى ننجي متينا مجه agatali mbukendeevu nga buli kitendo kyonna Allah kyetumutenda nakyo era naye kyeyeetenda nakyo era kyasiima nga tumutenze nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Temulimu wadde naqais wadde obukendeevu bwonna. Emu ku bitendo Allah byalina yagamba nti alqawiyu, ow'amaanyi, ng'amaanyi Allah gayina tegali mbukendeevu. Noonya abaddu abaali batenda n'amaanyi abaazannyanga mummu abaalaba ku bikonde. Ba Michael Tyson baliwa. Noonyayo abasajja b'omanyi ab'amaanyi mummu Abaganda abagobera ebigo by'Abaganda, abaakubanga ebigo by'Abaganda baliwa. Omusanga ali mu katebaati nga muzzukulu we yamunaaza, naye n'ebbanga lye yawangaala nga balaba mu kigo Vumbya. Oyo ew'amaanyi. Ow'amaanyi ye Allah atamulema oba atalemererwa kuwanula yenna gw'ayagala kuwanula wonna waali. Ekyokulabirako abali mu magye ab'ebbombo abasinga mu mmwe mwaliko, abamu balitayadi. N'oyo omusajja gwe bayita Nobo Mayombo la'natullahi alayhi, amaanyi ge yali alina teyali wa mucaka wespisi sirika jeno Nobo aliwa. Noonya Allah baatutta ab'amaanyi bakaziini. Musajja omu yali amwogerako, kitange tebanyumiza bunyumize, naye kitange amwogerako ali mu magye omu. Yalina ezimu ku sifa ze baali bamuteena nazo gye yali ali ne bawangaala nabo nga ne kitange yalimu, naye ng'amazzi gaayozesa emmotoka ye bagajja Kampala. Naye nga bano baali nabo ennyota ebattira gye balwanira, naye ng'amazzi baleeta maleete gakola ganywa. Allah yamuttisa kitonde kikyala tekikolanga na ku ddoyiro gye bakola ab'amagye, atayimba ku mutepa wa Allah, ali ku adhabu za Allah. Obuluganda bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala byonna Qawiyul Aziz, w'amaanyi ow'ekitiibwa. Ensonga zo zonna zikwase Allah. Ayagala okutuuka ewa Allah ng'olina kyoli, abange teriyo bungi bwa ssente bugenda kutuusa muddu wa Allah ng'asiimiddwa. Teriyo bungi bwa maka malungi bugenda kutuusa muddu mu maaso ga Allah ng'asiimiddwa. Teriyo bungi bwa mukyala bulungi bwo nti Allah bw'agenda okutumira kuwejjana, naye yagamba nti akramakum inda Allah atqaakum, abasinga okubeera ow'ebbeeyi, ow'okumwanjo, ow'ekitiibwa, owa waggulu mu maaso ga Allah, yagamba nti yasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tamanyi balangira, tamanyi bakabaka, tamanyi ndyoza mmwe, simanyi bagavana n'abalala ababafaanana. Bonna abaliwo n'abanajja bonna tugenda mu mukono gwa Allah nga bw'atusuubiza. Yagamba nti wal ardu jami'an qabidatuhu yawma al-qiyamah was samawati matwiyatu bi yaminihi. Ensi musanvu, magulu musanvu, byonna agenda biteeka wano.
gwe mukazi wo w'embaga yakulema okusitula mu kidaala bagaseeko babawo yesula omukazi gw'omwogereza mukazi akulemye ne Allah tabaraka wa ta'ala nze naawe tamanyi qadi tamanyi mufuti tamanya seeka tamanyi fenna biyaminihi tulaba obunyomofu Allah bwagenda okundeeteramu nga nfaanana ne seeka baawo ne mukyalawo n'abaana bammwe hadith Aisha tunyuza tombaka yagamba nti ku qiyama tugenda kujja ffenna ng'olinga bwava mu luto lwa maamawo wali wabadde haramaini wali wabadde kanzu omubaka Muhammad sallama yagamba nga tekuliko kijara nikabu gireke yagamba nti omuddu tugenda ku qiyama wa barazu lillahi jami'an fenna Allah atuyita tugende mu maaso ge jeno n'atali kopolo n'atali simanyani mufuti simanya qadi simanya imamu simanya seeka fenna nga tulinga bwe twazaalibwa ekitiibwa okirabye ku qiyama ekitiibwa okirabye ku qiyama obulangira bwe wenyumizaamu yukaribuka ila Allah gulaawo okusembeza eri Allah omuwalimu aganya okugamba abantu amazima tunuya boogera okufaanana ku qiyama Aisha kimuyitirako amugamba nti owange omubaka abantu tebagenda yanzuru ba'duhum tebagenda kusula ku bannaabwe omubaka Muhammad sallama n'agamba omubaka nti wange yabinata Siddiq muwala wa Abubakari ensonga alyawmul a'zam olunaku lugenda kuba luzito nnyo nga teriyo muddu yeegomba kutunula ku munne olw'obuzito bwa qiyama leero tutuula ku makubo naddala abaddu abalemedde okutuula ku makubo oluba ne bazza luzze ng'otunuidde omukazi ayitawo gasula ne balusika astagfirullah ne weesagafuluza n'ojjukira okukkakkanya amaaso qiyama ogenda kuba tolina na bwetaavu kutuula ku mukyala akulinaani olwo olunaku olufaanana lutya abange ow'amaanyi Allah ateena n'amateena amajjuvu agatali mbukendeevu huwa Razzaq bwekuba kugabirira amawanika ge majjuvu yagamba nti walillahi khazainu samawati wal ard yayina amawanika g'eggulu n'ensi noonyayo omugagga ayina amawanika g'ekyalo nga bwetulowooza n'abagagga b'emizikiti ayina amawanika g'abaasa mu muzikiti aliwa bakusaba ssente z'amazzi n'oyomba lulinze nasasula newuli neesasula obugagga bweweteena nawo buliwa obugagga bweweteena nawo buliwa abaddu bakikoze nakagendere mu Ramadaan okulinnyisa ebintu okulinnyisa eŋŋano okulinnyisa byonna ebikozesebwa butto mukyere naye wallahi Ar-Razzaq Allah tabaraka wa ta'ala nannyini ddiini eno abaddu abagabidde bali abanywa tera mu Ramadaan okusaba omuntu nga nanakulya ku mukyere aba yakanyumya ki mu Ramadaan kuba abasinga tetwakwata mu Ramadaan kulya mukyere era nobagandire ku futaali katoko nga buli omu anyiiga oba tosiibulukuse naye gye bakomya biwanika waggulu nannyini wawanika ye wa fi ssamaa'i rizqukum wa ma tu'aduun oba naabonera ki gwe nongoosa nkolaganayo ne Allah abangi banaakabira sukaali nga gwonywa oli kasawo abange byonna mu mukono gwa Allah inna Allaha la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah obukalu oba olyawo oba oluusi obumu obuzze mu kusiiba kule mu Ramadaan eno fe ojjawa ssente kwosiibulukukira avuuka leero tukwatiriza wano eno mu ddalasa naye singa twagenzedde okukebera ku bupapula sports betting nga nabbi yagamba nti omuddu alaba obulabi abazannya zaala akapapula okayina mu nsawo nabbi yagamba nti omuddu alaba obulabi emisinde gy'embwa musiraamu alimu amagezi oyinza okumya misinde wasiibye nno okanudde amaaso wasiibye emisinde ekibwakyo olaba kigenda kisemba bw'okigazuka naawe gwe n'omulalu ma faruka bainakum wakati wa mwenjawulo eriwo omuddu asiibye oyinza okumala akadde mu betting nga tonnasoma juzu Allah yaleeta ebibala obusobola Ramadaan yagamba nti alladhi unzila fihi alquran mwezi gwa Quran nabbi yagamba nti omuddu alaba obulabi abazannya zaala abali ku mweso genda awaawo abiri mwemu mumanyiiwo tebabalagirira nnyo mumanyiiwo nosanga basajja n'ekofira ku mutwe ali bayita mpiki ng'akasukaali naye ng'omutwe gwonna mweru ne baa utamanyi weefaanana naye ng'ali ati kati nkulya bbiri nkulya essatu eno bwatyo bwasiiba we baaziina naye astagfirullah kati bala okusala nkomewo
alaga Allah ati kanjaku katate nkoma nkujemere kamalo kumaliza nkusa nze nkujemere Zaida kana batuze bakoze ne Allah abange tusibidde kuti nabyaganti alabo obulabi oli azanya tumuleke nava onagenda n'asala swala abamanyi baleeta obujulizo bungi yagamba nti afaanana ng'omusajja agenda n'atawaddaa n'afuna wudu mu musaayi gwa khinzir oba kyeki nsimayo olungi luwalabu yagamba nti omuddu imamu akituwadde yagamba nti omuddu alaba obulabi abazannya zaala n'avaawo imaani n'emulinnya agenda asaale yagamba nti afaanana ng'omuddu agenze n'afuna wudu mu musaayi gw'embizi n'agenda n'asaala swala eriwa amazzi agafuna wudu tetugamanyi olaba caayi yatafuna wudu alimu sukaali olaba caayi olaba juice yatafuna wudu sibwe kiri seka tafuna naye nga mazzi mayonjo olwo oli gwakozeko misaali enzibu nti abanga afunye wudu mu musaayi gw'embizi n'agenda n'asaala egyo tujja kufutaati olumala ne tukaaba sukaali buwunga munnyo gavumenti etukoze Allah bw'atyo wakadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'd Allah abalyazamaanyi abakwanaganya n'abalyazamaanyi abakwanaganya n'abalyazamaanyi abange sayo ebirowoozo omukyala n'omwami eyinza okubanga eramabaani yeesembayo kirongoose kitaawo tokyamulabako ali mulimbo wali ennyama yaggwajja ku magumba Abdulkarimu aliwa rahimahullah Abdulkarimu Sentamu aliwa Nonya Hassan Kirya rahimahullah aliwa Sekimpi aliwa Nonya Rahiga aliwa Niffe tuli mu Ramadani buli omwali omusanga muzikiti akabanjala tena soma dikari baada swala tewali kutura kwa darasa tewali qiyamul layl tewali tarawih tewali byonna tewali bwatu batusiba twaloza mu Ramadani njala na nyoto amanga hal indaka saa min al-layl fi hadhihi shahr al-mubarak oyina yakadde konna akechiro mu mwezi guno gwenkizo alladhi unzila fihi al-Qur'an oyina yakadde konna mu mwezi ogwa Ramadani koyimirako ekiro Allah n'akulaba omwami n'omukyala n'abaana bammwe mwennanga ekibayimiriza si nnyumba kutonnya wabula ekibayimiriza Allah mwagala abaleko ku arushiye nga tusema twosaaza famire yo akadde ako kaliwa avukanga bwe tulowooza ku budde bwe tumaze nga tulinda abawala ab'okwendako waŋŋambye ssatu ndaba tuyingidde mutta n'atuuka ku musanvu ate gwe ne weetoona nsonyiwa okukupa bya nategedde ogenda kujja ajja kusaala kusoma Qur'ani ajja kukola ki ajja kuzzamu ebyabwenzi tuli Allah tabaraka wa taala surati al-A'raf Allah yagamba qul ara'aytum Muhammad yabadde bambuuliza ekibuuzo kino balaba batya in akhadha Allahu sam'akum وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به بابوز محمد إن أخذ الله سمعكم سنال الله تبارك وتعالى قواتا متواب ناقز ووزبو الله ناقواتا متواب ووزبو وقالوا كنت تتوانا الداب تاتا السورة ناقواتا تمنيت اتسيبه تدكو تشريد وموه Allah tabaraka wa taala yaleeteko naganti wakatama ala qulubikum Allah n'akwata omutima guno n'agusiba omulundi gumu webbu engoye ziri ku angalayini oyenda Allah n'akusiba omutima guno omulundi gumu mukyala w'amanyi oli jjuba obonaabona kumba oli obonaabonera mu loogi ku zambi Allah n'akwata omutima ogwo n'agusiba gaseeka Allah n'akwatira ku maali y'abamulekwa bayimamu Allah nakwatira ku sente z'abamulekwa oba okwatamu oti ebigalo Allah naku mutima ne gwetugomero Allah yabuuza nti man ilahun ghayru Allah mumbulireyo katonda gomanya atali Allah ayinza obbaddiza ebyo oyituyinza omwekwekana okola ezambi tufaana ntya mu Ramadani abanga omwezi shahru mubarak omwezi guno mwezi gwa ijtihadi qiyamul layl wayimiriddeko mu tarawih niffe n'oluva mu futaali awo ogenda okulanga buli omwana nnamye taata w'abaana yebase muddiira abaana bamubuukirako omukuto gumutta
olusenia okufutali yali lusenia alinga afa ninga abana bali awo tata zuka swala saufa aqum yakuzuka kamondeke wallahi chawunita tuya usajja gawaita Uwais al-Qarni wa kibaru tabi'i nabi Muhammad sallama yamwogera ko nchoyo edduwaze amulabiyeko mugambanga nakusabirako wai gobezizo zimidese wamu abadde tutuze kulaba ne bwoba osaba ng'okusaba kusaba Allah obunyeevu bwalina gye tuli n'obusungu tayinza kuwa yadde wadde akagaati okuva mu mawani kagenga akakuweesa rahma obula ng'akuweesa busungu ng'akuweesa busungu tulaba obusungu Allah obaolyawo Allah tabaraka wa taala bwaweesezza abazadde abaana n'akuwa omwana naye nga muyimpi adhabu okuva eri Allah Allah n'akuwa omwana omuwala naye nga ku kyalo buli omu amanyi bw'afaanana adhabu okuva eri Allah busungu okuva eri Allah otuya Ibrahim fabashsharnahu bighulamin halim twamusanyusa namusanyusa n'omwana omwetowaza omukwata mpola ateesasuza gulamin halim lwaki Ibrahim Allah butuusaawo hanifa wama kana minal teyagatta ku Allah gwe mpewo z'ekika gw'ozenyumirizamu gw'oziineezamu Ramadan abange tutuuseewo mu tarawih Uwais al-Qarni omusajja omu amuwandiikako agamba nti Uwais yawera n'agamba nti la'abudanna Allahu fil ard kama ta'buduhu al-malaa'ika fi as-samaa ngenda kusinza Allah ku dunya kuno nga malayika bwe zimusinza oli bayagala okuvuganya nabo gwajjuzu wakasoma mmeka mu Ramadan ebyo tuwuliranga ensonga manyi nasibulukikiranga waamini ku mulembe gw'amini kali awo mayifa twali bakulu nnyawo ebyo byonyumya nolowooza Allah ayagala muwendo gwa Ramadan kumba ayagala butuufu bwa kusiiba biki byokoledde mu kusiiba Uwais agamba nti ngenda kusinza Allah wallahi ngenda kusinza Allah nga malayika bwe zimusinza funa ekifaananyi kino nabbi yagenda ku Israa wal Mi'raj yagenda alina malayika ze yasanga nga ziri ku ruku tezigenda kuvaako mpaka qiyam waliwo ze yasanga nga ziri ku sujud tezigenda kuvaako mpaka qiyam waliwo ze yasanga nga ziyimiridde zisabbaha Allah tezigenda kuvaawo mpaka qiyam nga ziri mitwalo na mitwalo na mitwalo Uwais agamba nti ngenda kuvuganya abo mukyala wo Qur'ani asoma kigero ki n'emyaka gy'omaze naye n'abaana b'olina ne b'osuubira okukwongera ebirowoozo bituttira ku bakazi bakubi naye ng'anaasooka yasaruna tagiwuliranga yasaki mwami yasaki n'okukyatula obwatuzi ku lulimi tekiriiko tunuulira abasajja mummwe bameka abakubye essimu abaana bammwe gye baafumbirwa n'omugamba nti Sumayya Khadija Nasiba ekinkubisa essimu mpa ku mutabani wange oyo ne bakuwa mutabani n'ogamba nti wange muwala wange Qur'ani kati omwongeddeko yava eno nga oyo tamanyi bwefaanana kati atuuseewa ebibuuzo ebyo byanyazaala biragawa wabula okuba kubuuza mayumba omwana mutabani wange simutega temunayogera ku byakuzimba simulaba bulungi kani ennyumba emuvadde ku mizigo obwa bulumi bw'abanyazaala bwe bulumi bw'abasezaala alaba bukendeevu bunene nnyo muwala wono okubeera nga ali mu muzigo bukendeevu hakikatan bukendeevu naye obukendeevu obwa muwala wono okubeera nga gye yafumbirwa tamanyi kusoma Qur'an hatta al'an okuba yava ewuwo tamanyi tokiraba nti bukendeevu هذه شاهد القرآن كل منزق القرآن الله تبارك وتعالى حديث أمو مكة صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال أبد يعني صاحب القرآن أبد الديفوتد أباسم ربي انكلا بقوانم القرآن قولي مقوان وابو كده رادي بيبا تكوبا موسى ومسلام واني مواما جزو يسوما رادي بيبا دعوة من الناتهم توقع نمو هنا على وقت عمبدو بدو عليا نبي قام تبينوا haro nambaro wala wabadde were haji kichiyo wai mana aliyawo ninga tanna soma yadde nawalifat haja soma fu eringa yange kuwajjesa kugattirira ninga emyaka tuli mwana 3 5 6 2 15 leina kuzamanizo tuli mitwe tumanya abazanyi abo bula mukesi seterere nine baleta gundi ono abana kite bamugula gundi oyo yasamba waawo alipata gyosoma yeyo
mukyala omusanga akaaba amaziga alaba buzannyo mama Sumaya kiki wajulira mmere sinana bamuse ani omuzannyo ogwabadde alaba mu firimu bamukoze wallahi azim twewuunyisa Allah tabaraka wa taala ebigambo ebifaanana bwebiti ne bisasa omuddu Allah yagamba nti afa min hadha alhadith ta'jabun wa tathaquna wa la tabkun wa antum samidun emboozi ono gye basesa nga ffenna saawa yonna maaso ga Allah avubuka Allah ina baatutte be mwatula nawo P7 secondary tebaagenda bayingira ttaka we baakoma wagenda mu HSC siniyafa tebayingira nogenda mu HSC bano abali mu olevo tebaasukkawo ogenza ku university bano aba elevo tebaasukkawo bonna kabbuli yabalya abakyala abalungi abayitanga ku kyalo buli wundi alabanga mukyalo mulungi Allah mukulage mu kabbuli bwafaanana envunyu naye nga ekizigo ekiddingana buli kaseera yeekuuta ati yeekuutirani be yali yeekuutira yabasinkagana amma rajulu salih omusajja omulongoofu oba omukyala omubaka sallama yamulaganyisa nti bw'atuuka mu kabbuli ng'ayingiziddwa mu kabbuli asiibye n'asiibanga nabbi bwe yasiiba akuumye olimi n'ebirala yagamba nti malayika zimwaniriza Allah tabaraka wa taala n'alagira nti omuddu oyo mumwalirire ku byaliriro by'omujjana mumugireyo ku masuuka g'omujjana mumugireyo ku mifaliso gy'omujjana bulanketi za mujjana mumusumulire akawowo k'omujjana akawulire wano mu kabbuli waaki wano mu kabbuli olowooza kitaawo ali kuki kitaawo olowooza ali kuki mama olowooza ali kuki omukyala nga mwami semwali waliwo olowooza mukyala we ali kuki omukyala bbaawo yagenda teweebuuliriranga olowooza bbaawo ali kuki mu kabbuli gyali abazadde abaana bammwe mulowooza bali kuki abavubuka mikwano gyeffe abagenze olowooza mukwano gwali kuki ng'omukwano gwe nali nnina naye kwesendera bawala be twendako kyekitendo kye baali batenda nakyo ku kyalo bali abavubuka abo beyita bamanyi bali abo beyita omumanyi bano abateega abaana ku luzzi tobamanyi naawe bagenda okumenya amannya sula kamaali budala naye nga abaddu basiraamu abangoloza ku kabbuli ogenda kuki olinayo akadde konna mu ramadaani eno koyimiriddeko mu maaso ga Allah ne bwe tutuuka mu tarawih tunoonya gye basomesa asoma ayanguwa abange almaksud ekigendera mu sala tarawih omuntu ono kufumiitiriza ku Qur'ani eyeesomebwa etuule wano kyekigenda mu tarawih si kumalako jjuzo wa Qur'ani ekigendera mu sala ya tarawih omuddu kwebulya ne Qur'ani eryesomebwa abange hal indaka aya oyinayo aya yonna tugera mu juzi yakuna oyinayo aya yonna juzi yakutaano ya mukaaga 10 15 23 nga waliwo aya yonna mu tarawih ya 15 Allah subhanahu wa ta'ala aya juzi gye twasooka okusala mu tarawih alif lam mim Allah tabaraka wa ta'ala munjo waliwo yagamba nti zuyina lilladhina كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى توام ولد يقام انتباوندي وابدوا وابجمنا الله أبدوا وابكني الله باوندي وابرم الدنيا بنو ويسخرون من الذين آمنوا بجيجا بسكرنا أبدوا وابكرزا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا نعم الدونا نانيوين نغاتي السنة كمان جيجي كده تشكواتاكو مبكا تشاغان قال اتكايا ويكا ديوري موانا مطولبا ويناو فانانا تمول يبقما نوكمي كرزا ويسخرون من الذين آمنوا أبانجي وبكرزا بليوا نباتو جيج دلو تواسوكا كسانتي واتو جيجا كديني يفري ومطوالي موبونغ واري كابي دوم زنينا أسامو مفيدا نتتغير الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا يهودي ببلمبو يبوباينو كوانغالا ببلمبو ينو كوانغاليام نعلا تبارك وتعالى عليته نغانو يا ركزا الصادقون بريا باكا كس الله إيمان أتي يقينا نبكا كس زلزلا يقام فوقهم يوم القيامة بغينا كبيرا وقلوا أبو يوم القيامة أبو الله سبحانه وتعالى ومن بو حديث جنة وان يقول الله باغينا وقامك القيامة تقرأ ورقع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أجينا بقى مع الله تبارك وتعالى تمولينيه مسلمين قبل مولينيه مدارا مسلمين كولا
kama kunta turattil fi dunya musoma Qur'ani ya mwanga bamulinya mama wabada omulaba ndowooza nga asoma mama jawara asomye mama budala omulaba nga asoma ekituufu okimanyi tonyenya mutwe nenga okakasa okuba oyave ewaabwe n'ennansi maliki nakiraki erimu nebigaana nanyiga Allahu akbar nagenda ku ruku nenga bwe bityo abafumbo osanga omwami ng'ennaku emutta yamuyise Rashid nenga gemanyage bw'ataataddeko sitihaati awulira obukendeevu obwo ng'akuyisa erinnya eritali liryo nomala obeera Abdul Aziz n'akuyita Abdul Hakim Abdul Aziz olwana era omukazi akaza Abdul Hakim ono yani Abdul Hakim munange neerabidde olulimi luno Abdul Hakim yani ate nga baŋŋamba naye mukyala woono wali ofunyeeko ku bbuba erifaanana bwe lityo ng'asobezza mu bigambo bya Allah n'agamba Allah ati iyyaka na'budu ekyo Allah yali akyogeddeko meka aya zekikyusiza mu Qur'an wallahi fenna bwetyo bwe tufaanana omusiraamu nga talinaamu yadde okwesiwala nga mukazi waasomye Qur'ani enfu wadde baawa okusoma Qur'ani enfu nga owulira sudayisiwo ninga gyasoma riwaya yiye Qur'ani gyasoma yakka mu nju yamu si yeyakka ku mbaka Muhammad sallam obwo obulumi tebuliiwo abaana bamma Qur'ani Ramadani nga basomye ekigero ki guno mwezi gwa Qur'an bw'abanga mukyala wo Qur'ani emuleme wa Ramadan agenda tusoma mu mwezi gwolaba agenda kusoma Qur'ani mu mwezi ki agwe muyizeyo akadde kagenda kusomera mu Qur'an nga bw'obonnyika okuva ku mulimu ogenda n'omututulirwa siddi gumubeesebeesa ati munnange omanye asiiba omukyala wange alina imaani kamutoye firimu zino alaba bwati mpaka wafumbira futaali yeirimu gy'omutwalidde kyobola bagenda okubeera naawe mu nsonga zammwe ng'ageraageranya n'abasajja beerabye mu siddi ziri tolinganga bo ng'alaba oli mukendeevu bw'omalanga oŋŋamba tolinga bali gwe waleese ttaabu ewuwo eddiini teriimu abooluganda bakkiriza abange ebiragiro bya Allah Qur'an ya sunna wetugenda kufuna emirembe mu mayumba g'abasiraamu wa illa bwe kitaba ekyo tugenda kukaaba kino kyali kituuza tusibe Ramadani nyingi Qur'ani tewali neno Ramadani yinza okuba yesembe mu buwangazi bwo Qur'ani tewali mama abana Qur'ani yeganye abana Qur'ani yeganye tata Qur'ani yeganye tusuubira kufunirawo okusaasira kwa Allah ne barakati mu mayumba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi yamu yagamba ati shaytan yanfir min albayt alladhi yaqra fihi surat al-Baqara yagamba ati shaytan adduka mu nyumba tayinza kutuula tabeera mu nyumba ennyumba yesomeddwa mu surat al-Baqara mu nyumba yo baali basomedde mu surat al-Baqara nenga muwala w'ennyimba zayimba zokka P7 muwala w'ennyimba zokka zayimba P5 muwala w'ennyimba zokka zayina obutambuze bwokka bwakoze ng'obumanyi nga gwateekamu ne ssente lwaki ngamba nti gwotaddemu ne ssente mututte abaana bammwe bali mu bisulo naye ng'okakasa essomero gy'omututte balina endongo eyaniriza abajja tebagiyita welcoming party musimanyi bulungi luzungu mulina simanyi midterm party naye nga kamala ko bakambula ne kasigala mu skati ne blouse ne kagamba nti maama omanyi tuyina party banguye ku kiteeteeyi n'ogula kyabiri 18 omwana wange taswala n'ayambala olugoye olwa wansi agenda kuzina nani abasomesa balondako ne mukaaba okabira abaana bammwe babasaba ssente babatwala simanyi abamaze libanzi pate babatwale Nairobi bakampinge omanye omwana onyo yamaze emisomo ki omanyi Khadija njagala awummulemuko Hafsono omwana oyo agumiikiriza n'asoma naye nga gye bamututte agenda kampinga n'abalenzi otaddemu emitwalo 5 adda bamwenzeeko ebibuuzo bigenda okudda ebya vacation ng'ali luutu naye nga kuba taddemu abange abasiraamu obwongo bwaffe bunaazuukuka ddi budde ku Qur'ani ne Sunna obwongo bwaffe bunaazuukuka ddi naye baatukwata obwongo ne batulaga nti muwala wokkula alina kuweza myaka 18 kati bo bali abategeera nti akuze ne babikka entegeerayo gwe okutegeera nti akuze abeera mu P7 ne bamusomesa biology n'asoma reproduction ne bamukubira funeral organ ne bagiteeka wali ne byekola ne bakuba funeral organ ne bagiteeka wano ne byekola oyo muto obwongo bwonna baabulwaza dda obwange naawe
nenga omwana oyo amanya akutira butuuliza ati n'alaba byesomye naye nga atunde kitaawo ati n'atumya maama n'agattagattaawo bw'obanga olwokulaga omwana oyo akyali oyo seka omwana akyali mulekere omwana wange kageera okutuuka ku yunivasite ng'abasajja n'omwendo tagumanyi ayina ab'omusenyu ayina abasaaluuni ayina bano abayaga ayina ab'amayirungi ali awo okutuuka ku mbaga nga buli azze ku mbaga azze kusaasira atwala muwala. Abange Ramadani tukoze eki? Tusigazza njala na nnyota. Rubba saa'im, nabbi yagamba nti ayinza okuba omusiibi nga laysa lahu fi siyamihi, nga talina kyagenda kufuna mu kusiiba kwe illa al-juu' wal atush, okujjako okulumu enjala n'ennyonta nga kyofunye mu kusiiba kwo. Osiibidde ku ki? Qur'ani osoma kigere adhikari baada salat yafaru neganye Qur'ani tewali naye ffenna tumanyi nti wali omulango baguyita Rayyan gw'abasiibi. Oli mbasiibi okakasa oli mbasiibi. Ekigambo Allah kyeyogera kusiiba yagamba nti fasomuli, okusiiba ko kwange. Yagamba nti okusiiba kwange tumanyi mpeera zagenda kuwoyinza okutuukayo nga tewakola. Wabadalahum sayyi'ati ma kanu ma kasab. Allah bagenda tuukayo nga Allah yasazaamu tebakola. Allah talina mpeera gyagenda bbawa. Abuluganda abakkiriza omwezi ogwa Ramadan mwezi gwa kuyimirako mu tarawih. Okuyimira mu tarawih kuliwa n'obudde abaddu bwe tumaze nga tuyimiridde kulaaleeza ebyobufuzi. Ani agenda okwogera Besigye naye ng'okakasa ebigambo by'abawo wano byeyogeredde Eruweero, byeyogereye Kampala, byeyogerere Entebbe, bwe yali Embala nga talina kyakyusiza obirane ku ssimu. Nina ogenda olumala amaggula bwati amaaso otujjafa n'okuba enduulu esaakala n'eddoboozi kibiina kyo. Qur'ani yali akukyusizaako ku ddoboozi nti nsomye nnyo jjuzu nnyingi omuliro guno tegukyagira bulungi mufe ku mazzi. N'ennyimba ezituli mu mitwe haramu ali mu masimu, haramu ali mu masimu. Tuni abaddu abagenda mu tarawih, lowooza nnyo ebiri mu ssimu yo, lowooza nnyo obimanyi. Osanga essimu y'omusiraamu ng'erina pattern onyola emirundi nga 10 naye nga ssimu ensoma gye girimu gyemingi bal ayinamu obwononefu bwe bwatayagala mukyala waalabe. Omuddu omu essimu yatabula amaka gaali munyonyo agirekawa bwati Mungu amuvaamu apapiriza agenda mu kinaabiro agisuula ku buliraati kumbe tataddeemu kanyiga kwerookinga. Omukyala ayi ssimu ya mwami ataganjula ati ng'obutwa buli muli muloogi ku biiki rizooti munyonyo simanya biki nga bali ali mbwezi agenda okuva mu kinaabiro ng'omukyala apaakinga abaffe tugenda okusaala mu sola tarawih biki ebiri mu masimu gaffe. Abasooka asalafu salih bwe baatuuka mu mwezi guno balina kye bayita al-azim bitalki al-ma'asi, okumalira okuviira ddala ku mazambi baagavaako. Abuluganda abakkiriza bufunde bwa budde tulongoose ensiiba gye tusiiba. Oyinza obutafuna mu kusiibako, osiiba naye osiibidde ku ki? Omwezi gwa Ramadani gutambula Qur'ani kigero ki? Tarawih eno basuula ejjuzu buli lunaku jjuzu n'okaaba amagulu n'otuula namu n'oyimirira. Imamu bw'atuuka ne basomera Qur'an. Allahumma ogenda okulaba abasajja abakulu bakkirira badda buzi abadde asoma dduwa obadde bali mu ssola babongoota naye bwe yali akwana nga tewaliyo abongoota ng'ayogereza. Bwe yabadde akwana n'asumagira otone tumutwalira obwongo bubasyafu nnyo ne ku bigambo bya Allah ogenda kwanga buli omu awunga ati tulo okanya okusaza salaamu booti nga haji yeebasajja okuba ku raaka esooka naye nga basomye empapula 3 basomye empapula 4. Abuluganda abakkiriza ejjana ya Allah falyatanafasil mutanafisun, bavuganya ku yo. Emiryango gyayo mu Ramadani miggule, abaddu bagikolerera, abaddu bali e Saudi naye nga bateega abaddu ku miryango alwana muwa ku ntende nawe sheikh nakusikati naye nga alwana kutwalako woolyeko ku mmere gwasiibuluddani n'obulungi bw'okusiiba oba obw'okusiibulula omusiibi. Obulungi bw'okusiibulula omusiibi waafunye kigero ki?
abange emirimu mingi nnyo egiri mu Ramadaan. Quran, tarawih, tugenda tuyimire mu maaso ga Allah. Obudde bungi bwe tumaze mu maani mu bibanda. Omuddu n'ava mu kibanda ng'alaba magalibi etuuse naye ng'omupiira gukyagenda mu maaso. Najja n'abeera mu sola naye ng'obwongo bulowooza kifo kye kiri tebakituulamu. N'asooka awuube sola. Allah, Allah, sami Allah, Allah, assalamu alaikum. Nga atazze ku saala bafaanagana. Yasigadde emipiira gye Allah amwokye. Dino bwotyo bwe tusaala. Abaddu tusiiba tuli mu zzaala, tusiibira mu bibanda bya mipiira, abooluganda abakkiriza, obudde tewali. Ramadaani etambula, ennaku zikendedde. Ramadaani bwe tuba bakusiiba nnaku 30 tegakyawera 3. Jakoze twakasiiba naye okoledde ki mu nnaku 3? Gulaba ennaku zirina 3 okoleddemu ki ze twakasiiba? Uwais al-Qarni gwensembyayo, omusajja omu n'agamba nti lumu Uwais yamaliza swala ya Ishaa'i, n'asala Ishaa'i mu jamaa, n'asala ba'diya ya Ishaa'i. Bagamba nti Uwais n'ayimira mu swala qiyamul layl mpaka we yatuuka ku kiro ekyokusatu ekisembayo. Sawa 11 yatandise 2. Nenga wonna asoma obusomi ayimiridde ne Allah we. Omusajja gati Uwais ekyamunnyulo mujja wasala witiri nga bazinye swala ya subuh. Bazinye swala ya subuh. Naye bazinye swala ya subuh n'avaamu n'amaliriza n'asala witiri. Bw'amaliriza n'asala qabliya ya subuh. N'asala subuh mu jamaa. Omwaniriza agamba nti oluvannyuma Uwais n'asoma Qur'an mpaka eno ku salati duha. Ninga nsizayimiridde. N'asala mpaka olwamala n'awumiriza mu Qur'an n'asala salati duha mpaka eno gye ggwera, n'addamu n'asoma Qur'an mpaka ku dhuhuri. N'asala qabliya ya dhuhuri, n'asala dhuhuri ne ba'diya, n'addamu n'agenda n'asoma Qur'an mpaka ku asiri. Bwe yamaliriza asiri, Uwais al-Qarni rahimahullah n'addamu n'asoma adhikari baada salat, adhikari z'olweggulu, n'asoma adhikari mpaka ku magharibi. N'asala magharibi, n'addamu n'asalawo sunna oluvannyuma, n'addamu n'asoma Qur'ani mpaka ku Ishaa'i. Bwe yatuuka ku Ishaa'i nayo n'agimala, n'addamu n'akolanga bwe yakoze. N'amala ennaku 3 nga bamusanga. Omusajja yagamba nti Uwais twamusanganga mu muzikiti nga bw'otamusanga mu Qur'ani ne mugoberera olunaku olwokubiri. Namala olunaku lwonna nga ngenda mulaba ali mu ibadaati. Olunaku baali bayingira olwokusatu, omuwandiisi agamba nti agenda okulaba nga Uwais ng'atudde bw'ati mu muzikiti yasoma Qur'an amaze okutaana salati duha naye ng'asoma giraati naye ng'agezaako okusoma naye ng'otulo gwanyige bw'ati amaaso. Omusajja n'amugamba nti Uwais lwaki tofunamu kaakadde ne weebaka? Uwais teyayinukula musajja ono n'awanika emikono n'amugamba nti Allahumma ya Rabbi, omulezi wange Allah nkusaba ontaasa amaaso ageebaka, nkusaba ontaasa omutima ogutakutya n'olubuto luno olutakuta. Allah nkusaba nfa nkusinza nga malayika bwe zikusinza. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.